sinabakayuza ngenda kwogera ku kye bayita essimu ngenda kwogera ku kye bayita family plan obadde amanyi family plan y'abasajja tugenda bikisoma tugenda kwogera ku kye bayita abaana abato bagambye muddena Princess Manya Joshua genda obuzibu bwetulina nga abafirika nagambye omufirika bw'oba n'omusomesa musala abeere tosobola kutegeera ndwadde gye bayita kansa nze bino nabyogera abantu babiri bakyali samanya nti ne mu kitundu mulijjamu amusomesa ebiraba olwaleero weebuuza bulijjo njiraba asooke nkweyandikire nasinga sala kaleeka kasembayo kuba bwe mmala okasala ngenda gaba amanya gange nze Kaketo Pros kolera ekitongole bakiyita Temakamba Herbal Research tusangibwa Kawempe leero tuli mu kitundu kyo tuteebwamu ssente baganda baffe abahadiweewa basangibwa kyaliwajjera batunda babati si kalango be bazissaamu twasalire obwereere mu bitundu kyoba okola kyoba oli oyinza okuba nga fesi yange wali ogirabyeko Bukedde TV2 saawa 4 mpaka saawa 5 buli lwakuna ondabyeko ku kye bayita oba omubukedde olupapula buli lwa Mande eddagala lya jjajja eddoboozi lyange liwulikika ku makya Success FM olwaleero ndi mu kitundu kyo twosazaawo tusomese ebintu bino omwezi mulamba ku bwereere ate nga n'omukisa tugenda kukola ki bw'osanganga akaleegako oba bokisaayi nga bifaanaganako ng'akaleega kano kengenda okusembayo totunoonya genda mu ddwaliro lyeri kuli okumpi oba gavumenti ekuyambe nze nategeera nti omuzungu yafuuka mpologoma bw'oteerwa nakajja kukola ki kati ngenda osooka kulaga ngeri kansa gyatambula mu mubiri gwo nga wayambadde bwambazi kaleega oba ki nakaleega kano kenkoze njako kubagwe bye bino twavaayo kati omwaka gwa 10 n'emeka twasooka kukolera abasajja bazungu tukizuula ntabakikola netuvaayo netukola ekintu ekifaanaganako bwekiti ddagala lyaffe ery'ekinnansi twagazisa gwe kukola kuddayo ku nkola yaki yabajjajjaffe ba ku nkola y'omusajja omuzungu ajja kutta okola ki twavaayo ne tukola ekintu ekifaanaganako bwe kiti ddagala lyaffe ery'ekinnansi twagazisa gwe kuddayo ku nkola yabajjajjaffe ba ku nkola y'omusajja omuzungu ajja kutta okola ki kansooke kikombako tegere nsi kyabulabe kyo bakiyita batya bakiyita mpologoma kyo kikola ki era kisangibwawo supermarket ne drugstore yo gyekiri ekikiisa mpologoma twategeera nti omusajja omuzungu yafuuka mpologoma bw'oteerwa nakajja kukola ki kikola ebintu bino wammanga kyoza kye bayita obutwa obuleeta endwadde gye bayita kansa mubiri kijjanjaba kye bayita pressure sukaali kabotono kuunya bigere kuunya kamwa kusiba wansi mu bitundu byo byakyamafuka musulo gwa yero bokukutula amazzi agawo owulira njogedde bingi naye byonna bikola ekintu kitya kwoza mundaayi wunya ebigere wunya akamwa bijja sigala biwunyanga munda toyozesaayo nze mmanyi emmotoka ne piki bikola saavisi amasowaani n'ebikopo bye tulirako tubyoza manda okuva ku manda olya januari okuva ku januari olya wali atunuddeko munnamuntu kati bw'osanganga akaleekako nga kafaanaganako bwe kati omukaba gwe tatuli batembeeyi ne mu kitundu kyo tugenda kulekamu supermarket ye ne drugstore yo gyekuli tugutundayo siringi emitwalo emeka oyinza okukwata ku mutwe bwoti nogamba woowe abanaku tebabayambye nga babagadde emitwalo emeka David Lutalo na Rem bajjuza Afrikana ku mitwalo 2 kwemeka ng'emmeeza yakakadde nga tewaliwo kyoyingiza mu bulamu bwo yadde n'ekyo kibutukuza wabula okwona nemujjula kati tujinza okugamba emitwalo 2 n'ogamba tukola kinaye ngenda gaba wano kye bayita discount y'abantu 100 ameka nze bansasudde n'embeera ebusoga temubayita basiri emyezi egyo Jinja Yiganga Bugembe Bujiri Kamuli ne tuvaayo nga bategedde katuli ku baganda bayita abagezi twagala kumanya bategerera mu banka oba tuddira bali ne tubateeka eno mwe tubazzeeri lino ssaza lya kabaka eryaki balita batya bulemeezi kati nkwatiraako wano wammata
kansa bwati bwatambula munda mubiri gwo ekintu kino basobolera ddala kukwata bwoti basobolera ddala kisala mu nsigo zo mu mabeere go nga kyatambula kifuuseko bwe kiti ekyo kyolengera ng'obutirisuli ziba mpeke nga zaalimu zonna zakuyingirira nyinza okusala akalega akalala kayinza okutiisa okusinga naye akutegeera kwange nze nzikiriza otegeera